Abasiraamu bakunganidde ku kitebe ky'obusiraamu mu ggwanga ekya Uganda Muslim Supreme Council okusalira omubiri gw'omugenzi Sheikh Anas Ssesimba eyali omutesiteesi omukulu e Kampala mukadde. Sheikh Ssesimba w'emyaka 80 afiiridde mu ddwaliro e Mulago gye yaddusiddwa okujjanjabibwa sukaali ne puresya. Ku ssaawa 4:20 omubiri gwa Sheikh Ssesimba guleeteddwa era ne guyingizibwa mu muzikiti ne guteekebwa mu kifo w'abadde asalira. Omugenzi ayogeddwako ng'eyali omukwabo abagendewa omukulembeze w'eggwanga abakkirize bagendewe eyali omukulembeze w'eggwanga lya Libya Kanumwa Gaddafi eyazimbira obusiraamu omuzikiti. Bakwata ebbaluwa ne bagitwalira pulezidenti babasabe batuukirire Gaddafi ajja azimba omuzikiti guno. Eky'omukisa omulungi mufti wa Uganda yateekako omukono, Sheikh Ssesimba n'ateekako omukono n'embabaali. His Eminence Mufti ne basituka ne bagenda ne basinkana Gaddafi e Libya. Ono waafiiridde ng'ali kakiiko akayuka amagezaako ku ntikka k'obusiraamu akakulirwa Sheikh Obed Kamulegeya. Sheikh Ismail Kamulegeya nga yayogedde ku lwa famire yeebazizza ekitebe ky'obusiraamu olw'okwagala kitaabwe era naye n'abasaba nabo babaagale kubanga babalekedde. Asabye nti bo nga basiraamu bakkiriza nti okufa kuba kusalawo kwa Mutonzi era singa kisoboka abasawo tebandikoze postmortem ku basiraamu era yennyamidde olw'okuba nti kitaabwe bamusazeesaze. Tuwandiikire Mulago nga Uganda Muslim Council bano abantu abaffe nange n'omulala abasiraamu baleme tusala tukolako mbere ya posita kubanga tulina okukkiriza mu mutima nti Mungu aba asazeewo okutwala omuntu aba akoze eki naye katiseeka waali awo omulaba bamusaze. Omumyuka wa Mufti Sheikh Ali Waiswa era nga yakiikiridde Mufti Sheikh Ramadhan Mubaji ali ebweru w'eggwanga mu kiseera kino asabye abasiraamu okubeera abeesimbu era banywererenga ku mazima bulijjo. Sheikh Ssesimba lubeerera abadde nga bw'akoleeza oba tugambe nti ayinamuko waawabye ng'ali very courageous. Bannange katono nnyo muffe amanya nti asobezzaamu nadda n'agamba nsobezza. Yeebazizza omugenzi olw'ebyo byakoledde obusiraamu nga ne waafiiridde abadde ku lukiiko oluwi lw'amagezi olw'okuntikka e Kampala mukadde. Omusajja okusetinga image ey'okubeera nti yali omu ku badelegates abaaliwo nga Uganda Muslim Supreme Council etondebwawo n'atagyawukanako n'olunaku n'olumu abadde tajawukanako Supreme Council. Asabye abasiraamu okutakabanira okwegatta ng'omugenzi w'abadde ayagala kibeere. Nga gw'oviiriddeko abantu bonna okubeera n'endowooza y'okwawukanayawukana mu busiraamu ate nga mu butuufu tukikoze mu butuufu kiba kirungi nnyo okudda eri omulamwa. Asabye abaana ne bamulekwa okusigala nga bali bumu baleme kweyawulayawulamu. Naye tusigale n'obuvunaanyizibwa okulumirira ekintu kino mukadde waffe kyafudde nakyo. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa e Nakasoga ekaliisizo mu kyotera gy'aziikiddwa. Joseph Ssetimba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.